Obase jusa fulanka mpulira bubi nnyo mpulira bubi nnyo kati inze nali nkola sikyakola neya mwali balangirira omaka nga ne musanyufu oba nga nnyiize nsabo nziramu esaazo zakali nyingizaamu ekyebiri naye kale sirina mwadukaaga omukazi yanobadda ndi byange dani olya mmanja angoba mu nnyumba ne Museveni wabaga atadde kirungi omwaka gusangano wenyini wenyimiridde nange ndi mukuuma ddembe nze blazo omwaka gunsanze walera emakindi wetubeera eva omwaka gutwise tugulira bubi kubanga lulio batanga bajjanga wane tugenda tulaba ku biriro naye kati tuli wano tweboyeranga bwe mutusanze wano bwe kiri bulaza muzeeyi atadde naye sina babikkiriza kuba agambye amasomero gasooke gaggulewo waito weeks 2 balyoke baddemu baggule ebbaala sina kindi essomero lisobola okusomayo wiiki emu n'agamba obulwadde buzzeemu amabbaala temuggulawo kati kitegeeza ye sina babikkiriza bya muzeeyi yeefuulafuula naye bw'aba asazeewo kibakkiriya tuba tugenda kunyumirwa ensi mwana kale Very well. I'm very happy because I crossed New Year. Yeah. What has been the challenges of the past year? It was COVID too much, but at least now somehow. Yeah. Feeling so happy that I've reached New Year. Kade tulinga mbwa kati tutuno batusumulude kati tutuno tuli kuzina tunyumirwa tulira bulungi teri kafyu kyekyo buli kimu kiri okay nali jangu muziki Yonge kutumbiza sound DJ essanyu lya mwaka guno emyaka egy'emabega gigende singa ate ne muzeeyi kafiyu agitadde leero ne lutandika na mwaka mupya buli kimu kipya kafiyu tv buli kimu
myaka egyo gibadde bya kafiyu corona buli kimu kiri ku lockdown kati byonna bigende atwala ebibi byonna tegubadde bulungi gubadde bubi nnyo ddala korona abadde mungi omwaka guno gutuyisiisa bubi nnyo gubadde gwa kololo finance tegubaddemu ssente tukoze naye ng'essente tetufuna nadde naye guno gwe tuyingiddemu taata twagala tube n'essente ate ne mukama waffe alekule ekiriwo tubeere bulungi n'abaana baffe basome abaana baffe bafunye embuto bali kubonaabonera muno twagala agulewo abaana tubasayo ku ssomero owulidde ssebo taata naye guno omwaka gutuyisisa bubi twagala abaana baddayo mu masomero abaana baffe basome tukusuubudde birabiri mugumu n'ebisiraani byagwo byonna nga amaanyi birabiri mugumu nga tubetubeesuusa mu kuliko omwaka happy new year. Bagende babageme mwetangira obulwadde buno obulwadde butta. Yes, tujja kuddamu tukole omwaka gutandise bulungi kubanga nsanyuse nnyo nti Clever J ayimbye, Big Shiba ayimbye, ono mwana omulala ani gundi King Saha ayimbye, Maulene and Rain, Madirata and Chiko shebadde yakabi abatajirabye musubiddwa. Nene bazanyo government eyatukwatiddeko okutegeka. Government yategese tuwa abavubuka emirimu. Ate abatagala government ne bajjanga bambadde engoye za police nti jakochi ebyuma. Yes. Ne government ennungi ya Mwami Museveni nga tuyambirwako Mwami General Salim Saleh yatukwatiddeko okukola bino ebintu byetukoze ne ministry ya gender okulaba nti abavubuka bafunako ekyokola ki ekyokulya abayimbi. Nate abantu abatagaliza government eno bazze mu ngoye za uniform za police n'amaje ndagamba jake ebyuma ne bagamba tewali buzibu sija oba mwagala kulwana nange sija kulwana. Yes, nze ndi intellectual sirwana. Oh, we're standing. If you're next to somebody and you can celebrate this year, let's do a toast, man. Give me a glass. Mister, can you give me a glass? We're gonna toast for 2022 and we know it's gonna be a beautiful year. We believe it's gonna be a beautiful year. Get your motherfucking glasses up in the air. If you have a glass, let's toast to 2022, man. Toast to your neighbor, your enemy, your girlfriend, the woman you've been touching, and whatever it is, man. Let's put those glasses up.